singako bulungi ba mpola mpola oberenga ogende wetereze byambutonde byambuki ata mtu jane muswanga tetwetegese okuba wulide bakinyisa ofuna uzu yam so ngasangido yagala gende eri ngaba jamate empita onofuna uzu yamangu mangu yebitundu tundu awo nabazi negakoma muno osukolu gwete lugenda ekanzu wafunye zo fitting zetero kwamba nako zine ziriko fitting ye aliko ogendo kasika konnako na weta kumala kutwala buddo okasike kasembeleyo bwe kati n'abakyala babiyina ebyo bamba alina obugwe bwabwe bambala obubakwata kati imani werinnya ng'agira kakomanga wano ng'afunako wano so nga tulina koma luddawa eswala yiyo fama adraktum fasallu kyemusanze muti mugende n'ekyo wama afaatakum faatimu ekyakikuyiseeko juliriza tuli fenna twalaba n'ensobi ezikolewa omuntu okujja n'asala naye ng'omusulo gumuluma tuli fenna ng'ali awo yenyiganyigira awo sekeswala oba eggwaddi oba eswala eggwaddi tuli fenna naye nogenda okubazanga n'amatondo gafuluga muvuddemu noga kati wamaze ebiseera kyegerekese so tulina okuba beegendereza Allahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala abitiwa tuli mukona kuzimu ku nsobi ezikolewa mu kufuna wudu nezo okusala zijja kujja twagamba twasalawo bero ko yatumaliza kitabu tahara ne kitabu sala kitabe kikwatagana ku kwetukuza n'okufuna wudu twake tunonyeyo ku nsobi tunonyayo ekitabe ekirala twate ziri mu kitabo kitwali tulimu ezinza okubeera nti oba oli awo n'ataaliwo nga tutandika alina gyasobola okubeera ng'akola ki ng'afuna biawunihi tabaraka wa taala nga tugenda okumaliriza mudakkeze ezibulayo i'adatul wudu'i liman asabatuhu najasa waliwo ensobi ekolewa omuntu naddamu okufuna wuzu olw'okuba ennajisa emukonyeeko watugeze wadde olina woyita tugeze bana nza okuba wadde waka abaana ffe ate mubamanyi adde baze okufuna wuzu nekagenda kava eri tuli fenna nekagenda okufa ogenda okwekanga kali mu kufukira gwe tegerekese nobeera nga omusulo kwa nnajisi bwe kiri naye ng'ate wuzu wagifunye edda tuli fenna awo nno shekhe yagamba nti yadhunnu ba'du nnas أنه إذا أصابته نجاسة في ثوبه أو بدنه فإن عليه أن يعيد الوضوء والصواب أن الطهارة تحصل بإزالة النجاسة ولا حاجة لإعادة الوضوء abatamba lowooza nti ennajisi wemukoonako ku lugweye oba ku mubiri tyalina kuddamu kufuna ki wuzu oba omaze okugifuna eba emaze okukola ki eba emaze okunywerawo tuli fenna so tugamba nti wala hajata li adati alwudu tewali wetaabwa kuddamu kufuna ki wudu wabula jawe ennajisi eyo weba egudde kayo inzo okuba kati baddojja kyakulabirako kiro akituge baddojjaawo oli ku bwangu otaano nobaako byolinnyamu ng'ate bukyafu bwennyini wuzu oddamu batoddamu toddamu tuli fenna si yatteeka okukola ki sobola okunaabako bunaabi ebyo ebikyafu wuzu eri osigala ogikola ki osigala ogiina oba kategeerekeseeko nam obujulizi we buli wano naye bimu jabikoonako bukonyi bya awunihi tabaraka wa taala i'adatul wudu'i ba'da halqi sha'ri ar-ra's nzo kwa aduma zokufuna wuzu kaliseko nga waine envi nzo kufuna wuzu awo tugeze ya magaribi nagenda ko musare amazo musarake envi nakomo nafuna wuzu enda nagamba nti wuzu ile genze n'enviri ze bajjeko si kituufu tuli fenna muloko akusazeeko enviri nti wuzu ekoze eki wuzu yokuba ogifuna oba ogikoze eki oba ogifunye okujja okasookola ebirala ebiyinza okutugeze ng'okukwata ku bwereera wuzu eba ekoze eki nzo kwadde weerongoosa bwegamba okulonda kutegeerekeka tuli fenna awo biba byonoonese tuli fenna amma bino ebyene waggulu mu nkwawa n'ezina enviri ozijjako tugamba ekyo wuzu yo osigala ogikola ki wuzu osigala ogirina kategeerekesa akaba ebitiibwa naam olwensonga tewali bujulizi okujjako oli bwaleeta obujulizi ffe tulina bwaleeta obujulizi obuga nti omuntu bw'afunanga wuzu n'asalako enviiri addenga mwafune wuzu bwabuleeta ate tusobola gawa bujulizi naye shekhe agambye ekyo lwaki akyogedde bw'atyo liadami wurudi dalil alladhi yadullu ala dhalik olwensonga tewali bujulizi butulaga nti omuntu abanga afunye wuzu nga natujjuka enviiri ze tusiimula musiwe kiri kalolwokuba mbu yazisiimuddeko kazijjeeko bikoze eki ne wuzu egendeddeko esigadde wa kinyoozi kino kigenda nnyo naddala ku bakyala mpozi n'abasajja atera okuyambako abakyala
i'adatu lilmar'a wudu'aha idha massat awrat tiflaha omukyalo okudamu okufuna wuzu okwata kuberere bw'omwana we nga abadde amunaaza kimanyi abakyala tokunaaza abaana ewaka si bwe kiri afunye wuzu yaawo bagenda kujja mu jjuma n'asooka n'anaaba ye n'alyoka anaaza omwana tuli ffenna n'osanga olw'okuba akutte kuberere bw'omwana nga amunaaza naga wuzu ekoze eki emuweddeko n'addamu n'afuna wuzu ekyo si kiki ekyo si kituufu tuli ffenna shekhe yagamba nti hatha dhann khati'un wassawabu anna wudu'aha la yantaqidhu bidhalik wudu tefa lwekyo lwokuba nti akutte kuki kati bano aba besembesezza obujulizi manimassa dhakarahu obusibu bwate tuli ffenna olwagati alisa waliwo hadithi giwasomye manimassa dhakarahu iwakwata kubwere kwa shekhe yagireeta wano yagamba nti fahadha al-istidlal omuntu weyesembesa hadithi eyo gamba maama oba omuntu yenna aba anaazizza omwana akwata kubwerere bwe nti alina okuddamu okufuna wuzu yagamba fahadha al-istidlal laisa fi mahalli aba aleese obujulizi mu kitali kifo kyabwo bujulizi butuufu naye abuleetera butakola ki bwe butajja kitegeerekese ekyo nam mukkirize kinasembayo kiba tusembyayo nakyo nze olwaleero al-i'tiqadu anna al-masha ala al-khuffayn la yasihu illa fi shita alaba inetegeereka nti omutakirizibwa kusiimula ku sokisi okujjako mu budde obw'obutiti shita sibe budde si winter bali bayita winter ti amakulu tukkiriza amakulu naye budde buno obw'omusana nyambadde sokisi zange sikirizibwa zikola ki sikirizibwa zisiimula si kituufu ffenna sokisi wonna oyagadde osobola zisiimula kasobera nga ogoberedde amateeka gaazo ng'amateeka ki okuba nti wazambadde olina ki olina wudu ffenna bw'obanga oli mutuuze gwe lunaku n'ekiro kyako ffenna bw'obanga oli mutambuze ennaku 3 n'ebiro byako kasabiggwako okusiimula kuba kukoze eki kuba kuweddeko kitegeerekese ekyo ama osobola okuba nga osibye waka nga abakyala basibye waka nga ali mu sookisi ze talina wezibakirizibwa okukola ki okuzisiimulako kitegeerekese ekyo pozi n'okuzijjamu bw'ozijjamu okusiimula kwako wuzu si yebeefudde tuli ffenna naye bw'ozijjamu okuzizzaamu watokkirizibwa kusiimulako kugira nga omaze kuddamu kufuna wuzu buki oba kategeerekese ako amba okubanga nafunye wuzu nensiimulako naye nzijjamu nsobola okusaala kitegeerekese ekyo amba ekyokuzijjamu nenziramu wuzu bwempeddeko nensiimula buki nensiimula busiimuuzi ekyo kitali kiki oba tubyawudde ebyo naye nga onaona woyagalidde tekina buki tekina buzibu bategeerekese ako wallahu alam sekadda wanisa omukono alaikum salaam wa rahmatullah